ku makulu endaga alina okusengula okuva mu nsozi mu disitulikiti y'e Bududa okutwalibwa ebulambuli, gavumenti yakasengulako amaka 100 gokka mu myezi 8 bw'enteekateeka eno erangirirwa. Gavumenti enteekateeka eno yakugisaasaanyizaako ensimbi obuwumbi 32. Kati ababaka abava e Bugisu bagamba nti enteekateeka eno etambula kasoobo, so nga buli lukya enjatika zeeyongera mu nsozi olw'enkuba effudembe obutasalako. Bano babadde basisinkanye sipiika wa palamenti Rebecca Kadaga. N'ekyokuzimbira abantu amayumba aba PM kye baagala neffe nga ba MPs b'e Bugisu naddala abakosebwa ennyo. Nze newe njogerera abantu bange bakyali mu bibiina Manafa district batoddeko 12 ne babatwala bunambutye, kati mu bibiina mukyalimu abantu nga 40. Ate ensonga eno tekwata ku Bududa yokka, Bugisu yonna tulina Manafa, Sironko, Bulambuli. Ate kati bwenjogerera wano enkuba nga bwetoonye, cracks zino zeeyongedde nga zigaziya. Ng'enguudo zonna zaakutuka, bridges teziriiwo, enkuba bwetoonya abaana abava eno ku lusozi lweno okusala ogenda bagende basome tebibeerawo. Yebuvuddeko abantu 6 be baafiira mu kubumbuluka kw'ettaka e Bududa oluvannyuma lw'emigga Ssuume ne Manafa okuwaguza. Ababaka b'e Bugisu gavumenti bagiwadde amagezi yewole ensimbi ezisengula abantu mu bwangu bwe kiba nga tezirina. Bano bantu oba tusobola kwewola ssente ku za nguudo ne twewola ez'okukola amazzi n'ebirala, naye ng'ate enguudo ezo tuzikolera baani? Tuzikolera bantu. Naye tulina family nga 2,000 eziri mu bwetabo okusengulwa. Kakati twagala gavumenti etekewo enkola mu bwangu nnyo, tubadde tulowooza nti twewole ssente obanga ssente tewali, abantu bakompensatinge baveeyo mu nsozi. When the president was swearing, he swore to take into account the welfare of the citizens of this country. So the livelihood and resettlement of the highlands is something which the government has to address. And I think it is time that we actually addressed it conclusively. The time they were taken to Kiriandongo, then they went back. So I think we need to take a decision and deal with that issue. Baba ekitongole ekya Red Cross ne kampuni y'amasimu eya MTN badduukiridde abantu b'e Bududa n'ebikozesebwa omuli emmere n'ebyokwebikka. Y'enkuba ekyajja era ffe ng'aba Red Cross twagala tunoonye engeri nga tutandika okukolagana ne communities nga tukola early warning systems mu communities nga basobola okumanya enkuba egenda kugwa eyenkana ki, ate ne baba nga basobola okumanya bava mu bifo ebyo nga bukyali. Era landslides bwe zaatuuse twawadde tulina okujja okuyamba abantu b'e Bududa lwakuba abantu baffe ate tulinabo buli kimu kye bayitamu. Wetwogera wano abantu abalala balina host families za mikwano babeera bakutenga n'emikwano n'ab'enganda mu bifo ebirala, naye kati abali obubi nnyo tubatadde ku sub county headquarter bagira beerindirako awo era tubagambye bakubeerako nnyo in friends ne ba relatives baabwe. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.